Olw'omwana wange Namutebi Husna yabulwako kitaawe nga wa myezi 9. Tata w'omwana oyo yali yakabeera akabibana bagenda Iraq 2006-2007. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Abuuzaako nsiibye mutya ababyazi baagaliwo nze wano puroguramu eno nga nsaba obuyambi bwammwe olw'omwana wange Namutebi Husna yabulwako kitaawe nga wa myezi 9. Story yali nti tata w'omwana oyo yali yakabeera akabibana bagenda Iraq 2006-2007. Naye bwe yagenda Iraq by then abaana bagendanga Iraq newabanga yali musiraamu bakyusanga amannya. Omwami yagendera mu mannya Gajjime Mutebi, naye ng'amannya ag'obuzaale ye Jibuliiru Sserwanja. Tata w'omwana wange oyo yabeeranga wa mulamu wange Eriasi Mutebi, era bwe yali yakadde Iraq yagenda n'amulabako katono. Baviewers muyinza okumbuuza yabula atya? Yali yakadda okuva Iraq amaze emyezi ng'ebiri gumu kitundu weewatyo. Omwana by then yalina emyezi 8 nga yakadda, yalina emyezi 8, naye omwami oyo yabeeranga sayizi bwayise eyo. Abaviewers mbadde nkyabannyonnyola Tata Husna we yakomawo yali abeera bwayise mu mikwano gye nga mubba abamu bensijjukira omukyalo omu baali bamuyita Puloosi, alina akawala ke bakayita Peeshi. Jibu nagendangayo ne mulaba kuba naye yampitanga okulaba omwana. Mu kubeerawo awo ne tubeerawo wayita ebbanga nga ngamba agenda kuddayo, yali anaatera okuddayo, ebiseera bye yabuliramu yali anaatera okuddayo nga amaze n'okunsiibula n'agamba genda ku email. Then ngenda okuddamu email nga taliiko, ne ndowooza essimu erabika yetaliiko. Ne nkubira omu ku bantu be nali nsinga n'okumpa ssente, omukyala bamuyita Puloosi. Omukyala oyo yaŋŋamba nti Jibu amaze ennaku nga yabula naye tukyagezaako okunoonya. Naye embula ye ye muntu eyali mu nnyumba ng'afumba amata. Yali afumba amata ku stoovu. Abasajja babiri ne bamuyita ne bamugamba jangu tukubuulire. Ye yalowooza akomawo ng'abantu ababulijjo abakoze eki abamuyise. Bw'atyo bw'agenda n'agendera ddala. Okuva olwo tetuwulizanga obawuwa. Balamu bange baagezaako okunoonya, ne nnyaza wange baagezaako, naye tetwasobola kumufuna mpaka kati. Ebbanga lyabuliramu abantu omwana ali wa myezi 9, balinawo omwana ali myaka 13. Ng'omwana alina obulumi ku mutima, ng'omwana alina obulumi nti yakula na mukwano gwa taata. Ng'abaana bwe babeera mu mboozi banyumya ku bazadde baabwe lifetime kimuluma nga ye talina mboozi gy'anyumya ku kitaawe. Abeera awo n'abuuza nti Mami, will I ever see my dad again? Ng'amazima naye sirina kyakuddamu. Naye tetumanyi, yali akolera mu kampani bagiyita SMT, by then kampani yabatwala Iraq. Eri abo bonna abaana abagenda Iraq by 2007-2006, nammwe mbasaba mba mulabye vidiyo eno tunoonyeze ku muntu oyo eyatukyaliza gyamubalaga mu kifaananyi. Mutunoonyeze ku muntu oyo nkesi muba mulabye vidiyo eno. Naye mukwano gwe Kingu bwe yateranga okutambula naye tusaba bw'oba olabye vidiyo eno tuyambe ku mawulire gonna gwe wali omwongezaako.
kuba tetumanyi mayitire matuufu era mu bantu bagezaako possibilities zonna ne tulemererwa. By then social media teyali so common nga kati, kyetuvudde tusalawo tuddemu okunoonya nga tweyambisa omuntu wa social media. Ensabire abalabi ba story eno n'abawuliriza tuyambe, yenna alabye ku muntu oyo okutata muwala wange atukubire ku ssimu. Essimu bajja zibateera wansi awo, osobola okukubira aba puroguramu eno yennyini atujanjiza. Tusaba obuyambi bwammwe, tutwebaliza ddala. Era mu kusaba obuyambi kantuusemu ku lulimi, wayinza okubeerayo abalaba puroguramu nga baagala okumanya ki ekigenda mu maaso. To the viewers who are watching this program, those who don't understand Uganda, please, I'm looking for the father of my daughter, Namtebi Husna. He was disappeared in 2008. So we really ask for your help. In case anyone comes across to that picture in the video, we need your help. You can call us by those numbers down on the screen. Thank you so much. We pray to Allah to guide us to find the heart of my daughter. So abanange mikwano abali mu kulaba omukutu guno ogwagaliwo, byebyo nno omukyala nga owulidde agenda maaso n'okuba nti abikunnyonnyola. Mujja kutusonyiwa, eddoboozi liyinza okuba nga libadde teriwulikika bulungi mu ngeri eri clear ey'omukyala ono Hadija, wabula ekyo kizze lwakuba nti essaawa zino tali mu ggwanga nnyaffe Uganda, ali Buwarabu eyo gy'agenda maaso n'okuba nti naakakkalabiza egigye n'okunoonyeza muwala we ekigulira Magala Eddiba, kubanga we twogerera taata taliiwo. Emyaka kati giri 13 nga taata w'omwana we yagenda maaso n'okuba nti yawambibwa. Kigambibwa nti waliwo abasajja babiri abajja ne bagenda maaso n'okuba nti bamukoowoola okuva mu nnyumba. Yali ali mu kugenda maaso n'okuba nti afumba mata omwami oyo, ne bagenda maaso n'okuba nga bamubuzaawo. Naguno gwaka oba naguno gujjwa, omwami amanyiddwa nga Jibril Sserwanja oba amannya amalala nga bw'ogawulidde, tamanyiddwako mayitire. Omwana gwe yazaala yamuleka ng'alina emyezi 9, kati alina we twogerera emyaka 13. So ngenda kubanga olunaku olw'enkya mbafunira ku nnyazaala w'omukyalo ono oba maama azaalira ddala omukulu oyo eyabula. Maama naye atuwe oludda lwe olw'emboozi eno, byamusangawa, byatuukawo bitya era kiki kye baakola. N'omuwala ono atadde maama ku bunkenke okuba nti buli kaseera atadde maama ono omukyala gwe mulabye ku bunkenke okubeera nti buli kadde amusaba nti daddi aliwa. Nja kwogerako nako kabebi, tetujja kalaba mu kamera, but nako nja kwogerako nako just okulaba lwaki katadde maama ku nninga. Bambi ogw'obuzadde gukaluma kamaama mbuufu obufaananako bwe butyo mu mbeera emu oba endala. Emyaka 13 ng'omukyalo ono talaba ku mwami we, talaba ku taata wa mwana we. Abakyala musobola okumanya obuzito omukyalo ono bwe yeetise n'okubeera nti olina omwana, wabula ng'omwana akuze atuuse emyaka egikubuuza taata naye nga tolina kyakumuddamu wabula okubeera nti omulaga bulazi bifaananyi. Mu budde bwe bumu, I'm sorry about that, mu budde bwe bumu tujja kufuba tunoonyeeko ne ku muganda w'omukulu Jibril, omuganda we gwe batugambye ayitibwa Elias, naye tujja kuba nga tumunoonyako tumufune ku butambi era tubuleeti naye atunnyonnyole
bwe baali banoonya omukulu ono ng'abuziddwa oba ng'awambiddwa nga bwe bagenda maaso n'okuba nti bannyonnyola bagenda kiwanvu ki, waliwo fayiro eri ku poliisi gye baggulawo era yo poliisi egamba ki. Ebyo byonna tujja genda maaso n'okuba nti no tubikuŋŋaanyaako wano. Wabula gwe yandaba mukwano gwange nga wagendako e Iraaka mu myaka egya 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, emyaka egyo gyonna abantu abagendako e Iraaka mu myaka egyo bambi bw'oba olina ky'omanyi ku mukulu amanyiddwa nga Jibril Sserwanja, osobola okuba nti otutuukirira. Ennamba muziraba ku screen. Osobola okubaako obuyambi abogenda maaso n'okuba nti no tusaako tetwagala buyambi bwa ssente, nedda. Obuyambi bwe twetaaga ye muntu yenna ali eyo ng'osobola okubeera ne lead oba akantu oba akawuzi konna ke tusobola okuba nti tutandikirako okulaba nti omukulu tumufuna mu mbeera yonna gy'ayinza okuba ng'alimu. Famire eddemu okuba nti yeeyagala muwala we alabe ku taata, afune ku ssanyu lya taata, naye right ye y'okubeera nti alina omuzadde egende maaso n'okuba nti emutuusibwako mu bujjudde oba mu bujjuvu, mu buufu obufaananako bwe butyo. So ennamba gy'olaba ku screen osobola okuba nti otuweerezaako obubaka ku kyonna ky'omanyi. Ekifaananyi mbadde ŋŋendanga maaso n'okuba nti nkibateerawo, ekifaananyi ky'omukulu eyabula ngezezaako okuba nti nkibateera ku vidiyo eno, musobole ogenda maaso n'okuba nti mukiraba, ate awo tomanya muyinza okubaako n'obuyambi bwe mutuwa, obuyambi obunoonya. Tetuli nnyo kunoonya ssente ku sitori eno, wabula tunoonya yenna asobola okutuyamba okututuusa ku mukulu oyo. N'omukulu Jibril Sserwanja bw'obanga yonna gy'oli nga bintu byatabuka butabusi, n'obaako yonna gye walaga ng'olabye akatambi kano, famire yo ekwetaaga. Abantu bwe bakunoonya basula mu kiyongobero, maziga na nnaku. Omukyala anoonya bbaawe oba anoonya taata w'omwana we ye Hadija, nkiddamu tali mu ggwanga, era akatambi ako twakozesezza just byuma bikalimagezi ne katutuusibwako wano, kugenda maaso n'okuba nitukatabulatabula ne tukateekawo mu mbeera esaanidde nga mwokafunidde mu buufu omw'obwabulala. Agaliwo bwe mukutu kw'oli tubireeta byonna nga biba bigenze maaso n'okuba nti bibaawo, ffe gwe mulimu gwaffe. Ne tukizza gy'oli, ye gwe mulamuzi ate era ye gwe asobola okubaako obuyambi bw'otu. Obuyambi nawe obanga otuwandiikidde just message tugamba nti mukole kino na kino, ekyo nakyo kisobola okutuyamba okubaako ne we tutandikira. Abasidi omusunsuzi ly'erinnya eryange, agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Kale nja kudda n'ekitundu ekirala nga twogerako ne nnyazaala w'omukyala ono oba maama w'omukulu, maama azaalira ddala omukulu Jibril Sserwanja, yagenda maaso n'okuba nti abula nga n'essaawa za kaakati tamanyiddwako mayitire. Mwebale nnyo.